abantu balowooza nti ebintu bijja kukyuka ku lwabwe in their favor bibagondere mu favor enkyukakyuka ejje mu favor eyaabwe era kyobula abantu baganye babakwatirwa ekisa babalowoozeeko abantu banjijukire abantu baagala nnyo okubajjukira kyabuntu its nature okujjukirwa waliwo atakyagala okumufaako bamujjukire okujjukira kwewuunyisa abantu tebajjukira bwoba bakaabya amaziga bwoba byebajjukiza bibanakuwaza tebajjukira kyaŋŋamba ekyo kituufu naye buli muntu mu butonde bwe ayagala nnyo okujjukirwa mu mbeera ey'obulungi bandowoozeeko abantu tebakolerera ekyati bwe baba bagaba akasente ka kino nakiri nange wendi munzijjukire anti gambye tebajjukira bantu bali wansi oteekwa kuba ku mwanjo bino ebizimbe bye tulinnyako waggulu bwobanga toli ku fulowa kwe tuli tulwawo ennyo okujjukira ntwale tukulabyeko waliwo yabadde mu basement tolayina mitawaana egyo tolayina budde obwo okujjanga wansi kyova olaba abantu lwana okuva wansi nze ŋŋamba abantu there must be a way you have devised buli kubawo engeri gy'ogerengetanyizza okulaba nga buli mwaka weeyongerayo ebintu ebimu tugenda kulwana nabyo nga bwe bifaanana nga bwe biri tubiyiteko kigenda kubanga gwe wakipanga kambabulire kasita kikuva mu ngalo namba 2 lowooza ku ze bayita modernities enkyukakyuka y'ebintu nga byeyongerayo mpuliramu modern omulembe ensi ebuuka ensi bagikoleeza n'etandika kati ekizibu ky'abantu tebamanyi that the world evolves tebakirowoozanga nako buli muntu waali akoleeza buli muntu akoleeza ate buli omu ayagala waggulu laba boogenda okusigala wansi okukoleeza okwo bwe kugattibwa wamu ensi n'etambula ensi ekyusa ne trend ng'ebintu biwali obimanyi nga byakyuka kyovula mbuuza abantu oliba okola ki ku myaka 7 pulaani gikube kati bw'otaagikube ogenda kutwewuunyisa kati waliwo abaasigaza zino essimu ez'okummeeza naye nga n'emiti gyagwa dda ne waya zagwako dda olwotegera omuntu asigala mulembe omukadde waliwo mukwano gwange ennaku ezo twali tumugamba nti essimu z'okunyiga amapeesa nazo zagenze nazo zigenze akyayagala kunyiga naye n'atambula n'ensi n'afunayo naye ey'okugirako olwo mwali kati olwo naye akoleeza ali mulembe buli muntu gyali tunuulira engeri ejjengo bwe litandise okukuba nga ligenda nze ŋŋamba abantu nti goonya omunya mu Africa tegusobola kufuuka goonya mu America gusigala munya ne baguzimba endowooza enkadde mu seetaapu empya olaba abantu bakuyitako nze nabagamba nti yabeeranga ebukoto kozi wagamba bireeta n'entondo yabeeranga ebukoto ojja kwesanga ebukolooto ng'olinamu nukutazokana netwabiranga bukolooto bwetwabiranga bukoto olwo ebintu bikyuka kyova olaba abantu tebannamanya na kibuga bwe kikyuka wenjijidde wano nalabye jjo ekiragiro KCCA ng'ekiragira tewabaawo akapande akalinnya ku mmotoka okujja ng'ogenda kukasasulira outdoor advertising badde mbulaba nnyo ku mmotoka za special omala kulangirira nti nze nina olukusa era bw'okamala n'okatimbako nga bakuteerayo omusolo gwo